Okuva ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde Amos Barebaki ow'okukyalo Biharo eyisingira abantu tebava mu maka ge olw'angaali eyamulemerako. Abantu bagamba nti kino kyamagalo kyennyini era emikisa nga Pulezidenti Yoweri Museveni asaanidde okubalambulako kuba kino tebakirabangako. Ngaali eno esombodde abantu bangi okuva ebule n'ebweya nga bagamba nti tebalabangako embeera eno ekinyonyi okulemera ku muntu. Abantu basabye Amos okutambula mu balabe oba ngaali emugoberera naye kyekoze olwo abaddewo ne bafa essanyu kyokka nga batagisanyusa ng'ebagobawo. Amos agamba nti ngaali eno emugolokosa mu budde obw'okumakya era nga wadde aliko obulemu ku mubiri gwe atambula naye okwetooloola ekisaawe. Ensonga y'ekinyonyi kya ngaali okulemera ku Amos etabudde abakulembeze ku kyalo kino ne bategeeza ab'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority ng'abatuuze batakyayagala kukola nga basiba mu maka ga Amos. Kino kiwaliriza ab'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority okutuuka mu kitundu ekyo okutwala ekinyonyi ekyo. Oluvannyuma lw'ab'ekitongole kya UWA okutuuka, abatuuze batamidde abakulembeze baabwe okubayyamu olukwe babatwaleko ekinyonyi kyabwe. Bareke kipolitiki nyoni njango bwire lubwobu twatanise na nimwe twashemerwa munonga kuija ku politiki ekinyonyi kyanyu. Bagambye nti ngaali gye bagoba yeereetayo okuyamba Amos abooluganda be baali bamusuulawo nga tebamuwa ssente oluvannyuma lw'okugwa akabenje emyezi 6 egiyise. Si kibi kubanga mikisa gya mwami we ebbanga lyamaze ng'ali wansi awo emyezi 6 nga talina kyakulya talina kyakunywa. Bwe yayimuka ogenda okutambulatambulamu okukomawo nga tuwulira nti ngaali emulemeddeko buli omu ng'alabira okwewuunya ne bamuwa ssente era ngaali eyo nkakasa nga simbi kubanga osinzire mwami obuyambi bamuwadde era tweyanzeeki. Abaayiwa boogereganyiza ne Amos obulabe buli mu kwesembereza ekinyonyi ekyo nga talina lukusa wabula abatuuze ne babataamira. Twagala kumanya ono omuntu wekyagendawo ne kiwe ekyokulya bwe baba bakitutte agenda kubaawo atya anaalya ki? Bategeeza nti ekinyonyi ekyo si ye yakyesibako wabula kye kyamwesibako olw'abantu be okumusuulawo. Tukola nga maliika ogw'okusooka ekikoona kyatwalira Eriya emigaati ali omwihamba. Abaayiwa bawuliriza ensonga z'abatuuze ne balekawo ngaali eno. Another day we also meet with them, then we come up with one common way forward. Kitegerekesa oluvannyuma nti abaayiwa balabiriza abatuuze nga bavuddewo ne batwala ngaali eno. Damba Wizil yakusakidde gwe lino ku Lwabukedde TV1.